Ronald Mayinja, Mr. Semakula ne Geoffrey Rutaya ani yali asinga. Alright, amanya bampita yekolera era nga ize number 1 music analyst in Uganda nonako olwalero nzizo okwanikula ekibuuzo kino abantu kibamazanga banga nga bambuuza temwerabira nti nabasuubiza okujjanga okwanikula ebibuuzo byammwe mu ngeri yonna nga nkozesa akatambi ak'ekifaananyi tusobola okuba nga atuwuliziganya bulungi. Temwerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification no kusharingako ku social media platforms zonna. Baletedde Ronald Mayinja ne Mr. Semakula ne Geoffrey Rutaya ani asinga. Ndowooza kitandike ne Geoffrey Rutaya kiki yali asinga banne. Geoffrey Rutaya ekintu kyenyinza okugamba nti yali asinga banne yalina business administration, yali amanyi bulungi butya bwe bamanaginga ekibiina okusinga ku banne. Era Geoffrey Rutaya yalowoozesanga banne nti bamusinga okukola kubanga ye amaanyi ge gamulinga munda. Bangi baali tebamanyi nti Geoffrey Rutaya musajja w'amaanyi nnyo mu Eagles Production. Geoffrey Rutaya olw'okuba yeekulira kirangira ebintu bye yabikwatanga mpola. Geoffrey Rutaya yayinanga eddoboozi eriri sweet. Oba ntegeerekeka eddoboozi lyosobola okukozesa okuweereza omwagalwa wo akayimba ka Geoffrey Rutaya n'akusonyiwa eyanoba. Osobola okukozesa akayimba ka Rutaya konna n'okaweereza omwagalwa wo abadde yanoba n'akomawo ewaka n'atandika okufumba ne yeerabira n'okwerabira nti yanoba omubbi emiggo. Geoffrey Rutaya yalina magnet mu ddoboozi lye lyanguwa mangu okukwata ku mutima gw'omuntu weewaawo ebigambo bye eby'obuyiiya si by'amaanyi nnyo naye ng'akozesa eddoboozi lye asobola okukozesa magnet eri mu ddoboozi lye n'asika omwagalwa we yanoba n'akomawo. Geoffrey Rutaya yalina eddoboozi eriwooma ennyo. Geoffrey Rutaya yalina administration ennungi ennyo. Kakati Mr. Semakula oyo kyayinza okusinga banne. Mr. weewaawo ngambye Geoffrey Rutaya alina eddoboozi eddungi era eriri sweet naye ate Mr. alina eddoboozi eriri sharp. Bangi tebayinza kukikkiriza nti Mr. Semakula asinga Geoffrey Rutaya okubeera vocalist. Vocability ya Mr. Semakula eri high nnyo bw'ogikompeyalinga n'eya Geoffrey Rutaya. Njagala oddeyo owulirize akayimba ke bayita kankutendereze. Genda mu verse ey'okubiri. Leka nkuyimbire oyo Mukama talekulira. Mr. Semakula yawanika eddoboozi n'akulaga nti ate naawe wendikomeza nkyalina obusobozi obulyongerayo. Ng'ekyo ekintu n'okiwa omuntu atalina ddoboozi liri sharp weekanga bamusiisi ng'afiiridde ddala naggweerayo. So weewaawo Geoffrey Rutaya alina eddoboozi eddungi oba eddoboozi eriwooma naye ate Mr. kyamusinga eddoboozi eriwagale. Mr. ekirala kye yali asinga bano, Mr. yatuuka ne yeegulira erinnya n'afuuka taata w'abayimbi. Mu bayimbi bano bonna abasatu Mr. Semakula abasinga ekitiibwa olw'ensonga nti Mr. Semakula yafuuka taata w'abayimbi olw'ensonga kababe bayimbi baaki bamuwa ekitiibwa nti buli akagudde gye bali either Mr. ajjanga omutabaganya oba n'ajjanga omununuzi mu by'essimbi n'ateekamu ezize. Ekitali ku Geoffrey Rutaya oba Ronald Mayinja kino kiwadde nnyo Mr. amaanyi nti olaba ne Radio Mose we yafa Mr. Semakula erubaga yaweebwa akasindaalo n'ayogera banna abalala teri yabalowoozaako. Kwegamba abayimbi oba oyimba kikaaki oba oyimba kikaaki bonna bettanira Mr. Semakula era yabasinga okubeera vocalist omusufu ate era y'omuntu omu n'abasinga ekitiibwa legacy ya Mr. mu music wa Uganda nene nnyo era Mr. oyo yatuukako ekibi ebiseera nga si asinga oba okuyimba mu Eagles naye ng'ate yalwana entalo za Eagles because one day ekifulu kyali mityana eyo. Ronald Mayinja alina oluyimba I think lwali lwa Africa nga lwamaanyi
Kakati olwokuba Ronald Mayinja yatuuka leeti ng'ate yalina oluyimba olw'amaanyi abantu baatandika okwasa obutebe babuuza Ronald Mayinja aliwa. Mesach Ssemakula oyo n'akwata essimu ye n'agiteeka ku loudspeaker n'ateeka ku muzindaalo nti kwayimbira nti Mayinja nti wangisemu abantu bagenda kwasa ebintu baagala ggwe wano. Ronald Mayinja n'abagamba ndi zigoti naye naatera okutuuka bannindemu era olwatuka endulu netta abantu naye nga tabeera mu Mesach ebintu baali bagenda kubyokya. Tugenze ku Ronald Mayinja ye kiki yali asinga bano. Ronald Mayinja talina ddoboozi. Ronald Mayinja si alina emikwano. Ye Ronald Mayinja yabakubyanga wano omutwe nti Ronald Mayinja bwe yatambulanga eyo gy'atambulidde emboozi teyazirekangayo nga bw'ayita ku bazannyi omweso n'awulira bye banyumya n'amanya nti abantu bagamba kino najja n'awandiikamu oluyimba. Era toyinza kugeraageranya buyiiya bwa Ronald Mayinja na bwa Geoffrey Rutaaya oba ku bwa Mesach Ssemakula. Ronald Mayinja yali yasoba nti ye bw'agendeyo mu bantu emboozi zajjeeyo azitwala nga za buvunaanyizibwa nti ebyo byabajjeemu bw'abiyimba ate basobola okuddamu ne babigula so nga byabwe. Oba ntegeerekese bulungi teyalina ddoboozi naye olw'obuyiiya bwe okuwandiikanga engero eŋŋumu okusomanga ebiri mu mitima gy'abantu kyamufuula omuganzi. Era kino nkibagamba nti Ronald Mayinja yatuukako ekiseera nga gwe mutwe gwa Eagles Production. Ntegeeza ki? Nti bwe wabanga oyagala okunnyonnyola Eagles Production ng'oyita mu bufunze wayogeranga Bamayinja. Bamayinja nno bagenda kujja ewaffe ekibibi bayimbe. Bamayinja bagenda kugenda e Masaka bayimbe. Otegedde Bamayinja bye bagenze e London. Mayinja yatuuka ekiseera nga gwe mutwe gwa Eagles ng'ayagala okunnyonnyola Eagles amangu nga toyonoonye na budde obanga erinnya likkalubiridde n'oluzungu tolumanyi ng'ogamba Bamayinja baakubye oluyimba baluyita twakutegedde. Ako ke maanyi g'Amayinja gwe njogerako naye nga amaanyi ago agajja mu mutwe gwe n'okumanya biki ebiruma abantu. Era nali so disappointed bwe yasala eddiiro n'agenda oba mu kibiina ekirala. Si lwakuba sikiwagira naye yali eddoboozi lyabwe omukiise waabwe amuzindaalo gwabwe. Era namubuuza ng'amaze okusala eddiiro nti mukulu Ronald Mayinja ebyali bizzeemu biweddewo. Ronald Mayinja obunkenke buweddewo. Ronald Mayinja Africa eno gye wayogerako gye batunda tebakyagitunda. Ne mugamba oba Ronald Mayinja obunkenke buwedde mu nsawo yo naye nga tebugwedde mu nsawo y'Abannayuganda kubanga oli kyennyume ky'ebigambo bye wayogera ofuuse opposite yo yennyini. Era Ronald Mayinja yayimba ennyimba ezo bw'asisinkana Ronald Mayinja w'ennaku zino balwana kubeeza ennyimba mwe yayita okufuuka omutwe gwa Eagles. So waliwo yangambye nti abasatu bano mbakompeyalinge ku Hamani Basudde, Paul Kafeero ne Lord Fred Sebata. Kaŋŋambe bwe nti Ronald Mayinja mumutuumye Hamani Basudde. Hamani Basudde teyalina ddoboozi. Hamani Basudde yalina atunulira ng'era Mayinja bw'omulaba naye nga Hamani Basudde akozesa omutwe bw'atandika okunyumya toyagala amale ng'akwagazisa okuwuliriza kyazzaako oba tugambe sijja kugamba ng'akwagazisa ng'akukaka okuwulira kikyazzaako ng'olina okkiwulira oba oyagala oba toyagala nga alinga bano abawandiisi ba bufirimu buno bwe mulaba simanya ina Madubala kakati kapaati akagwa kakwagazisa okuwuliriza akaddako. Hamani Basudde ate alina eddoboozi omusajja yali omulema kaŋŋambe ow'obukulu okumu yasobola okudduka obulungi n'abasajja ab'amakulu abiri ntegeeza Paul Kafeero ne Lord Fred Sebata abaalina amaloboozi amalungi obula najja n'ababiitinga n'afuukirawo nnamba emu paka lwe yava mu music industry. Era ne Mayinja yeetikka banne emyaka Eagles gye yabeerawo si lwa ddoboozi lyeddungi wabula olwa bunyumya bwe lwa kukola mboozi ezo eziva mu bantu
ate naddamu n'azibaguza. Geoffrey Rutaya ngenda mutuuma Paul Kafeero. Ne Kafeero yali yeekulira kirangira nga si muntu ayagala ennyo okusika omuguwa okukakaalukana oba nkiyite bwentyo. Era ntalo ntono ziwawuliramu Kafeero nga si za nnyimba. Yalwaniranga mu nnyimba ze olw'okuba yabeeranga omusajja mukakkamu nnyo. Era kaliko nabagambye nti Geoffrey yalina eddoboozi eriri sweet, naye ate Misaki yalina eddoboozi eriri sharp, ne Kafeero yalina eddoboozi eriri sweet wadde nga teryali sharp. Kafeero teyali vocalist by the way, eddoboozi liri nyuma, naye nga bw'oyingira deep mu music tumukompe yalinga na Sebatta. Sebatta yalina eddoboozi, that's why mutuumye Misaki Ssemakula ye Sebatta w'omulembe guno. Eddoboozi lye tosobola ddimanya nti ly'amaanyi kubanga siri eryali liwoome nnyo, okuggyako ng'omanyi nnyo n'olyekeeneenya nnyo n'omanya nti Sebatta yalina ennyukuta yalina ennyukuta ye emufuula vocalist omusufu. Akagamba ako Zawedda sinnakufuna ate gwe nga watendekwa ako kammala ningamba kasajja gguuli ka kitalo nnyo, kasajja gguuli ka kitalo nnyo. Era Geoffrey Rutaya ye Paulo Kafeero olw'okuba mukwata mpola mukakkamu nga Kafeero, weewaawo entala azirwana naye ate nga public temanya nti alwana, n'eddoboozi lye eriwooma. Mr. Ssemakula afuuse Lord Fred Sebatta olw'eddoboozi lye eriri sharp erisobola okukola ebintu by'otayinza kulowoozaako. Ronald Mayinja mutumye Hamani Basudde amaanyi gamuli mu kuwandiika na kunyumyanga mboozi ze. Amanya bampita yeekolerera nga yezi number 1 news journalist in Uganda. Dosangizezzaako okunnyonnyola. Osobola okuteekawo mu comment section bayimbi ki bw'oyagala tuteeke ku mizaani oba kibuuzo ki ky'oyagala, nsonga ki eri musical gy'oyagala twogereko. Otherwise mwebale kunjagala, mwebale kutambula nange ebbanga lino lyonna. Kindly subscribe, don't forget to click on the bell notification. Baagala nnyo bamwanfuula okuba abasinga.